nti bwe bajja kujja bakujjeko buli kimu batwale eddembe lyo batwale mukyalawo batwale ebintu bibakole ki nga gwe yonoga sikaki sijja kufa into ina kikubeezaawo kwiga toyina stake mu ggwanga ng'omuntu akubiddwa mu maaso ga mukyala we n'abaana be nga n'ensonga tebagiwa buli muntu asobola okuteebereza mbeera kigyalimu niye nkugambye nti kino tekigenda kukoma kuffe ba civilian obanga General Tafiire Alajana nga yabadde Minister wa Internal Affairs nga yaliko Ssaabakessi w'eggwanga nga be bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko okujjako gavumenti eyaliko nga bagamba nti emenya amateeka ne bakugamba nti General Birungi ali mu kaduukulu e Kasenyi okumala emyezi 8 ne bakugamba nti n'amanya bamusiba weeks nga tebamuvunaanya oluvannyuma n'afukamira ne bamuta Karuhanga ali mu kaduukulu okumala emyezi 8 ani gwoyinza okusuubira nti ali safe so tetuyinza kubeera awo kukemebwa kulowooza nti Lukwago ali safe kubanga naffe abakyali wano we tulowooza nti tuli wabweru tetumanyi oba tuli safe tugenda kukola ekisoboka mu kunoonya tugenda ku reportinga ku police omusango gwa kidnap nga bwe tusaba so ku lw'abanywanyi be mikwano gye ne family tuli bennyamivu kubanga tetulowooza nti alina omusango ogukozesa kino Lukwago awozeseddwa mu kkooti emisango egisukka 20 tekuli musango gwali gumusinze ekyo kikulaga nti abamukwata ne bamutwala mu kkooti be bamenyi b'amateeka batyobodde eddembe lye okumala ebbanga ddene tewakyali muntu ali safe not even professionals nalaba Caleb Alaka yagenda okukyalira client we eyali speaker wa Uganda General Muhoozi n'ateeka ku Twitter n'agamba ono anoonya kimpozi naye anoonya musiba nenzijukira Elias Lukwago ne Caleb Alaka bandeka mu High Court nga tuwolereza Dr. Besigye 25 ne bagenda okumuwolereza gye bamuddusizza mu court martial nga nze ndi ku bail application eno ne bamuddusa eri bwe bamutuusaayo nabo ne babaggalira ne ngenda okubajjayo mba nakwogera ebigambo bibiri omulamuzi n'aŋŋamba ntuule ow'amagye tumwine ne ntuula Honorable Samu Njuba n'agamba eno Kangaroo Court tumwine n'andagira nsituke negatte ku baklayant bange mu Kaguli kwegamba tewaliiwo muntu ali safe tuli mu nsi eyawambibwako Ssaabalamuzi Chief Justice w'eggwanga naggalirwa n'abuzibwawo n'okutuusa olwaleero tetumanyi eyalaba ku musota ne bwalaba omuguwa adduka tebatuwaliriza kudduka mu nsi yaffe tujagala ate ffe tukwata tugondera amateeka abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze enamba yange yeno eri 0707363711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
abamu bagamba nti obuzibu bwaffe tetugondera bantu basse kinnoomu, naye ekyo si kyatteeka. Tujja kugenda mu maaso okugondera amateeka naye nga tuwakanya ebikyamu. So ne bwe kunaaba okubulawo kwalukwago tekujja tukkirizisa bikyamu nti bituufu. Era lwe lwamutuusa n'okugenda ebuyindi omulongoosa be baabimutuusaako. N'olwekyo akosebwa. Ofiirwa ki bw'omuwandiikira ebbaluwa n'omuyita? Ofiirwa ki bw'ojja n'omweyanjulira n'omugamba njagala kutwala ku poliisi y'odi Kampala oba ey'e Nateete? Ekyo nteebereza nti singa gavumenti eba emukutte, naye bwe kiba abawambi aba bulijjo nga be beekwese mu byambalo bya gavumenti, nakyo kya mukisa mubi. N'olwekyo abooluganda mutusabire, naye nga bwe mwesabira tewali ali safe okutuusa nga ffenna tuli safe. That it could relate to his professional practice as a lawyer. You know that he represents Dr. Kizza Besigye, and late last week the judge fixed the human rights enforcement case against General Muhoozi Kainerugaba and Attorney General, and that Salongo Lukwago had undertaken today to look for General Muhoozi for service, to serve him with court process. Going by the tweet, assuming the tweet is not a fake one, General Muhoozi Kainerugaba says, we have him, he has urinated 3 times. We are keeping the full photos to follow shortly or coming soon. You remember when he promised to send us photographs of Eddie Mutwe under torture, and he delivered on that promise. He might deliver on this as well. So I can only encourage people to remain firm in things they believe in. Martin Luther King Jr. said, if you have nothing to die for, you have none to live for. You have nothing to die for, there is none to live for. We have been made to understand that they jumped over his fence without introducing themselves. They went to his bedroom, grabbed him, flogged him in front of his wife and children, and disappeared with him. The wife attempted to ask where they were taking him so they could follow up, and all they said was, he will call you. So they disappeared. The police have said they have no knowledge of the events. Under the law, these security officers are not supposed to detain anyone, not even for a minute. But as we have witnessed in the recent past, they've been kidnapping and detaining people. So it's very unfortunate that we saw this morning, and we want to appeal to government to sober up, to do what civilized men and women do. We have also seen a tweet that is attributed to General Muhoozi Kainerugaba, the CDF, claiming they have him and they are keeping the full, quote unquote, the full, and that he would be sending us photographs anytime soon. I want to emphasize that none of us is safe until we are safe. In a community of decent men led by decent leaders, a person may be summoned or even arrested by people who are able to identify themselves. It has not happened. So we treat this as a case of kidnap with intent to murder, and we are following it up. Our plan now is to go to the police and report a case of kidnap as we wait to see how things unfold. Unfortunately, the seeds of hatred that are being planted one day may sprout.
And as a community in Uganda, we will not be happy to see the sprouting of such seeds. Because if you can flog a man in front of his family, his wife and children, what seeds of love are you sowing? For these people to look at you, General Museveni, your children, your relatives and enthusiasts with love, I think they will look at you with hate. So do not plant hate in our community, especially in our young community. Monsi buli omwali n'ekirooto kuba kuwaguza kulafuubana n'okulemerako okutuuka ku buwanguzi ddala wamma ggwe luba lunaku mulindwa okyasobeddwa eka ne mu kibira nga weebuuza omuntu omutuufu anaakutuusa ku makula g'ebirooto byo oba okooye kuferebwa kankwanjulire aba Brand Pro Property Services Limited abeegulidde erinnya mu kutuukiriza ebirooto by'abantu ebyekuusa ku ttaka bagula wamu n'okutunda ettaka n'amayumba ku buli luguudo lwa Uganda wamu n'okwetooloola ensi yonna mu mawanga agatali gamu nga USA, India wamu ne Bungereza. Tulina estates eziwedde okuzimbibwa. Gano makula bukula weegulire ennyumba ey'ekirooto kyo olwaleero ku bbeeyi esoboka. Naawe anoonyeeza okupangisa tuzirina ng'ate tusobola n'okukulaakulanya ettaka, amayumba oba estates zo ne zeegombesa buli muntu. Oyagala saveya oba olina ekizibu kyonna nga kyekuusa ku ttaka bitukwase ng'osirike. Tusangibwa ku MT House ku maliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Muguluma Empire. Osobola okutukubira oba okutuweereza obubaka ku WhatsApp namba zaffe Note 773 206 588 oba Note 703 824 Note 79 ne ku website www.brandpro.co.ug. ate mwe bankuba kyeyo ebyammwe byateredde anti osobola okugula poloti oba okufuna ennyumba n'okomawo nga buli kimu kiri malidaadi saana. Sebatuka abafera olwaleero ng'okolagana ne Brand Pro Property Services Limited tutuukiriza birooto. Besigye ne Rutare baabatulugunyamu baabayisa bubi ate n'omukulu adumira amagye n'abatiisatiisa nti yagenda kumusaanyawo omukulu Kebbi. So twalopye mu kooti enkulu newa orders nti mu nnaku 7 ateekemu empoza yaabwe. Jo twasavinze abakulu twabasavinze ngeri gye tusobola omanyi bebuzaza naye ffe twabasavinze nate ne geno yarisivinze baraba amagye nga bwobamanyi tebaagala kurisivinga naye buli kimu ekigenda mu kooti bakimanyi kubanga twakibawadde. Twagala muwooza tunyonyere lwaki ayagala kutta Besigye, lwaki amutiisatiisa buli lunaku akozesa bubi Twitter ye. So kyetulinze ayina nsonga ki lwaki yeeyisanga kooti. Tuwali kooti emusalidde musango ate ssemateeka egamba buli omu ali innocent okujjako nga kooti emusalidde omusango oba ye kennyini agukkiriza ye obuyinza obwo abugjawa obugamba nti asalamu ebiro by'onaabeera mu nsi eno ya Katonda. So ebintu ng'ebyo bye tugenda kutunulamu bw'aba amaze ennaku 3 mwezi guno kyetugenda kutandikirako nga hearing tenatandika. Soke tulabe tulina n'okugenda mu hearing waweerawo okutiisatiisibwa bwe kutyo abantu bwe baba ababba bubbi ne babawamba e Kenya. So ebintu bwebityo bwebiri buli omu we twawababidde Muhoozi ahimbisibwe Byaranga ne Attorney General bonna abakimanyi bafunye empaba yaffe n'ebiragiro bya kooti. Sindikidde process server mulimu abaagenda mu ssomero ne basoma okusavinga ki empapula za kooti. Omusajja n'abimutwalira ne bagaana okubikola ki okubirisiivi kwakanoleginga receipt nga Attorney General bwe yakoze kubanga bo basoma amateeka bali tebabimanyi ate balinamu n'enjere y'amagye y'okujooga. Naye ekikulu kiri nti baabasavinze ate ebintu bali awo babisoma. So tulinze beewozeko obuyinza obwo kooti obulina naye tegenda kubukolesa. Ekyesobola okukola ekigenda ku ekyangu esobola okugenda mu maaso neewuluza omusango nga tebaliiwo kubanga tebasobola kubakaka. Kooti esobola kubakaka naye simanyi tegenda kubakaka bwebanga bo tebaagala kwewozako empoza yaffe ejja kusigala nga tewali agiwakanya.
then na kooti nesalamu ekyokukola. Ekirala kooti esobola okugamba kale mubasavingi nga muyita mu mawulire. Ekiraba basobola agamba nti mubiteeke mu mawulire bwebanga tebaagala okukkiriza nti baabawaawo tebabeebuzaabuza mubasindikire mu mawulire kati awo banaagamba batya. Still n'ekyo bwe kigaana kooti ng'egenda mu maaso oba ng'ebasiba naye ekyokusiba kooti ejja kutyamu ekyokusiba abakwata mundu. So just esobola okugenda mu maaso newuliriza omusango nga tebeewezezaako kubanga bw'ogaana okwewozaako tewali agenda okukaka. Ebingi tubifunye kujjako mulimu reports ezitalinako authors nga forensic report tetumanyi ani yagikola bateeka mu reviewer nga temuli manya. So kooti eringa enjinjirire. Ebirala tubirina naye ba client baffe tebanalabamu nekintu tebanabisoma, so tetuneetegeka okugenda mu maaso kubanga tetusobola kuwolereza ba client abatasomye mu mpapula ezibakwatako kubanga obujulizi bulumiriza ba client baffe twagala babusomemu. Naye ab'amakomera bakyagaanye, tebaagala nti ba client baffe basome empapula, tebaagala nti client baffe bawulirize audios, tebaagala client baffe nti balabe ebibakwatako. So kyekizibu ekyabaawo bwalaba Martha ne Lukwago ne bagenda eri ba prisons ne bajendera kooti. So kooti kikakata ku kooti kulaba nti ab'amakomera bagula ekomera, ba lawyers ne boogera ne client baabwe, then ba lawyers ne babeera nga balina obusobozi. Bw'oba nga toyogedde client toyina busobozi kuwoza client bw'aba nga tasomye ebimukwatako aba talina busobozi kuwabula ba lawyer enjere kubanga defense sifa abagizimba ffe tulina amateeka naye facts bali bye bazirina. Twagala tugeze Besigye ekituufu wali Geneva. Bw'oba wali Geneva wali naani sawa mmeka wo wennyini nga bagamba bwe agambe si kituufu oba kituufu nakyo kiggwe. Naye ab'amakomera beetadde makati gaffe ne kooti n'obujulizi ne client baffe tebaagala kusitukawo, naye tubagambye baveewo. Twagala rooms eziri private nga tusobola okwogera ne ba client baffe mu kyama kubanga ba prisons tebali part of the defense team. Ate enjogera ya lawyer ne client we ebeera privileged erina okubeera nga ya kyama. Ku kibuzo ky'obuuza nti oba kisoboka ku serving ku WhatsApp kisoboka, era tusaba Kabanda oba Baramu baani bana babeera nga bamwetoolodde batuwe enamba ye ya WhatsApp tumusindikire ensalamu ya kooti byemugamba nti yewoze kubanga process yaffe obusava waffe tuuse yagenze ebintu yabireseyo naye beebuzaabuziza obutono nabudde kwa kooti nakyo ekyo kisoboka agituwe yese omuntu yena alina namba ya muwoza ya WhatsApp ngeri registered mu mannya ge nga yeeyo entuufu agituwe ffe tumusindikire order za kooti. Ffe Besigye ne Lutale baabatulugunyamu baabayisa bubi ate n'omukulu aduumira amagye n'abatiisatiisa nti yagenda kumusaanyawo omukulu Kebbi. So twalopye mu kooti enkulu newa orders nti mu nnaku 7 bateekemu empoza yaabwe. Jo twasavinze abakulu twabasavinze ngeri gye tusobola omanyi beewuzaaza naye ffe twabasavinze nate ne gye yarisiivinze baraba amagye nga bw'obamanyi tebaagala kurisiivinga naye buli kimu ekigenda mu kooti bakimanyi kubanga twakibawadde. Twagala muwooza tunyonyere lwaki ayagala kutta Besigye, lwaki amutiisatiisa buli lunaku akozesa bubi Twitter ye. So kyetulinze alina nsonga ki lwaki omuntu lwaki yeeyisanga kooti. Tewali kooti emusalidde musango ateese mateeka egamba buli omu ali innocent okuggyako nga kooti emusalidde omusango oba yeekennyini agukkiriza ye obuyinza obwo abugjawa oba okugamba nti yasalamu ebiro by'onaabeera mu nsi eno ya Katonda. So ebintu ng'ebyo bye tugenda kutunulamu bw'aba amaze ennaku 3 mwezi guno kye tugenda kutandikirako nga hearing tenatandika sooke tulabe
tulina n'okugenda mu hearing waweerawo okutiisatiisibwa bwe kutyo abantu bwe baba ababba bubbi ne babawamba e Kenya. So ebintu bwebityo bwebiri buli omu we twawa babidde Muhoozi ahibisibwe Byarahanga ne Attorney General bonna abakimanyi bafunye empaba yaffe n'ebiragiro bya kooti. Sindikidde process server mulimu abagenda mu ssomero ne basoma okusavinga ki empapula za kooti. Omusajja n'abimutwalira ne bagaana okubikola ki okubireceive kwa acknowledging receipt nga Attorney General bwe yakoze kubanga bo basoma amateeka bali tebabimanyi ate balinamu n'enjere y'amagye y'okujooga naye ekikulu kiri nti babasavinze ate ebintu bali awo babisoma. So tulinze beewozeko obuyinza obwo kooti obulina naye tegenda kubukolesa. Ekyesobola okukola ekigenda ekyangu esobola okugenda mu maaso neewuliza omusango nga tebaliiwo kubanga tebasobola kubakaka. Kooti esobola kubakaka naye simanyi tegenda kubakaka bwebanga bo tebaagala kwewozako empoza yaffe ejja kusigala nga tewali agiwakanya. Then na kooti nesalamu ekyokukola. Ekirala kooti esobola okugamba kale mubasavingi nga muyita mu mawulire. Ekiraba yasobola agamba nti mubiteeke mu mawulire bwebanga tebaagala okukkiriza nti baabawaawo tebabeebuzaabuza mubasindikire mu mawulire kati awo banaagamba batya. Still n'ekyo bwe kigaana kooti ng'egenda mu maaso oba ng'ebasiba naye ekyokusiba kooti ejja kutyamu ekyokusiba abakwata mundu. So just esobola okugenda mu maaso neewuliriza omusango nga tebeewozezaako kubanga bw'ogaana okwewozako tewali agenda okukaka. Ebingi tubifunye kujjako mulimu reports ezitalinako authors nga forensic report tetumanyi ani yagikola ani bateeka mu reviewer nga temulimanya. So kooti eringa enjinjirire. Ebirala tubirina naye ba client baffe tebanalabamu n'ekintu ne tebanabisoma. So tetuneetegeka okugenda mu maaso kubanga tetusobola kuweerereza ba client abatasomye mu mpapula ezibakwatako kubanga obujulizi bulumiriza ba client baffe twagala babusomemu. Naye ab'amakomera bakyagaanye tebaagala nti ba client baffe basome empapula, tebaagala nti client baffe bawulirize audios, tebaagala client baffe nti balabe ebibakwatako. So kyekizibu ekyabaawo walaba Martha ne Lukwago ne bagenda eri ba prisons ne bajembera kooti. So kooti kikakata ku kooti kulaba nti ab'amakomera bagula ekomera ba lawyers ne boogera ne client baabwe then ba lawyers ne babeera nga balina obusobozi. Bw'oba nga toyogedde client toyina busobozi kuwoza client bw'aba nga tasomye ebimukwatako aba talina busobozi kuwabula ba lawyer enjere kubanga defense sifa abagizimba ffe tulina amateeka naye facts bali bye bazirina twagala tugeze Besigye. Ekituufu wali Geneva. Bw'oba wali Geneva wali naani sawa mmeka wo wennyini nga bagamba bwe agambe si kituufu oba kituufu nakyo kiggwe. Naye ab'amakomera beetadde mu makati gaffe ne kooti n'obujulizi ne client baffe tebaagala kusitukawo naye tubagambye baveewo. Twagala rooms eziri private nga tusobola okwogera ne ba client baffe mu kyama kubanga ba prisons tebali part of the defense team. Ate enjogera ya lawyer ne client we ebeera privileged erina okubeera nga ya kyama. Ku kibuzo ky'obuuza nti oba kisoboka ku serving ku WhatsApp kisoboka era tusaba Kabanda oba Baramu obaani bana babeera nga bamwetoolodde batuwe enamba ya WhatsApp tumusindikire ensalamu ya kooti byemugamba nti yewoze kubanga process yaffe obusava waffe tuuse yagenze ebintu yabireseyo naye beebuzaabuziza obutono nabudde kwa kooti nakyo ekyo kisoboka agituwe yes omuntu yenna alina namba ya Muhoozi ya WhatsApp ngeri registered mu mannya ge nga yeeyo entuufu agituwe ffe tumusindikire order za kooti. Uganda y'enkya